Kadama TV sebo kyebaleko kyebale kyonna kyokola okutuweereza. Nina embeera gye mpitamu ndi wano e Dubai. Nsaba abawuliriza bannange oba naawe kwenca bampe ku magezi. Wano e Dubai wendi kampuni gye natuukiramu yasigaza paasipooti yange. Nesigaza paasipooti yange naye contract saagirabako, saasayininga contract yonna. Engeri gye gwali mulundi gwange ogusoose okujja ku kyeyo nga sibitegedde sibimanyi. Contract ndowooza eriwo yasayiningibwa oyo boosi w'oku ofiisi omukyala ne bano mu kiyumba wendi. Naye ng'obuzibu obuliwo baasayininga weesaalaba byonna byesaalaba nti sala libeere ng'eyitira eri ku ofiisi. Ng'eyitira eri ku ofiisi bo bazimpe. Kati omukyala oyo yasooka n'azisigaza. Bano bwe baamutabukira bano mu nnyumba wendi nga mbabuuza anaasasula omusaala gwange nga sinnabitegeera ne baŋŋamba ku ofiisi. Kati ne bamukubira amasimu n'abeera ng'azinsasula naye nga si nga bwe zaali nga era yeebuzaabuza wayitamu ennaku bwe bityo. Naye kati we bituuse ebintu bindemeredde. Bindemeredde olw'ensonga nti bw'aba ansasula baasigaza baalansi ate baalansi bw'esigalayo amwegaana. Bwe mba mujjukiza ne mugamba wasigaza baalansi bw'ati ne bw'ati ng'amwegaana. Kubanga yasooka n'ayagala nnyo omuwe ku bank account y'e Uganda abeere ng'aziyisa eri nga sizikutte nako. Bano ne bangamba tokkiriza tokikola mubbi. Kati ate nga simanyi na kyakuzzaako ne ngaana. Bwe nagaana ndowooza ne kimuyisa bubi kati n'abeera nga abeera asigaza bu baalansi. Bw'andimba nti yazimpa ne tuyombera ku baalansi. Kati juuzi emabega 40 gyali gisigaddeyo twaziyombera nnyo n'anvuma n'angamba 40 nno sente ki ku ye tekirina kizitegeeza. N'anvuma nnyo n'angamba naawe mu kiyumba w'oli abo si ba boosi bo, nze boosi wo. Kaakati bwe nalaba agenze tuma ne kungamba weetonde olabe kiki kyazzaako. Ne musindikira messages nga neetonda zaali ziwerako kwolwo olunaku lwennyini lwe yanvuma. Messages yagaana ozeddamu kintu kyonna n'asirika. Kati omwezi bwe gwaggwaako ne musindikira message bulijjo omusindikira message ng'amujjukiza ng'amugamba nti babeera busy ndowooza ne mugamba omwezi guweddeko. Kuba bw'otamujjukiza era ayinza n'okusirika. Bwe namusindikidde message ng'amujjukiza nti omwezi guweddeko ansasule yasirise busirisi. Ne nziramu ne musindikira endala era nga mulimu n'okwetonda nti bwe mba nakunyiiza nsonyiwa naye mpa ku ssente ezo kubanga nina abaana be nsasulira school fees e Uganda. Messages yaziraba teyaziddamu. Jjukira yalina paasipooti yange. Kaakati nsaba ku magezi mumpe ku magezi. Kubanga omwezi kati guweddeko tasasula. Message yagaana oziddamu yazitunuulira n'asirika. Yangamba n'anvuma n'angamba ye boosi bano si ba boosi bange yasalawo kati simanyi kyakuzzaako. Naye nga ekyobuzibu ekisinga yalemera paasipooti. Singa yali ampadde paasipooti yange mbadde ngenda kuva mu nnyumba eno ntambule. Naye kati yalina paasipooti kitegeeza ndi wansi w'emikono gye. Awo simanyi mumpe ku magezi. Kiba kisoboka okuva mu nnyumba nga ku ofiisi yeyina paasipooti ate nga temukwatagana? Kubanga ne bwe mba nvuddemu ne ngenda ku poliisi ne bantwala ku ofiisi oyo omukazi ajja kuntulugunya butulugunya oba ne paasipooti kuginyimira ddala. Kati simanyi kyakukola. Nsaba kumpa ku magezi kubanga ndaba ddala kyendimu katemba mwereere. N'omwaka mbadde sinnaba gumalako. Naye embeera bw'eneeba esigadde bw'eti nga yakusika muguwa okunsasula nsooka kwegayirira nga kw'otadde n'ebivumu, awo simanyi kyakuzzaako. Neeyanziza nnyo Kadama TV. Neeyanzigge abawuliriza okumpa ku magezi.